Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ejikwanjulira. Haruna Kanabi, Aisha Kabanda, Mwanga Kivumi ne Charles Romshana. Haruna. NRM joy abadde ne primaries. Away from COVID. Nalabi excitement, of course, abamawulire n'aba social media, the first usual excitement yabadde ku Evelyn Anite. Mpulire wano baga nti we have the Magena Chinachi naye nade ntunulira nze attrition rate abantu batuuse ne bagamba nti bana ababaddeyo baveeyo but nengendako okusukaawo Godba tumushabe ne sijukira ani omulala emyaka giwezeeko bakola ekipapula nga batunulira governance Ngabatunulira attrition rate in parliament. Actually, the highest that has been is okuva parliament mubiri mukaga. Parliament lost 53% of its former members. Tebako mau. Ntibwa bali 10 atano mbasatu basigalayo mbisaru. The consistent attrition ebadde wakati wa 40 of course neyo extreme ya 5 mwesatu kubuli 10 nti olwalero tutunulira BNRM bekuba akalulu ne bakyali mu eyo figa ya 40 nti leaders nga 40 ku buli 10 tebakomawo but ekirala ekyabadde wano fundamentally ekyabadde outright naddala mu Western Uganda is the cash out. Nakyo njagala nnyo okukiteekinga mu interest. Natunulida akalulu ona ina mukwano gwe bamuyita Lukari. Nina mukozesa Lukari bwana ansanga ajja kuyomba naye tujja kumala tuseke tunywene kaawa ffenna. Jo babadde basharing ebifaananyi ewa Lukari. Nga bayina obupapula obupya obw'enkumi 22 bupya for me a question yabadde nti and I may be very naive abantu bewa bano Lukali yabadde constituency bagitana that's Mbarara nali mmanyi and you excuse my naivety nti bano embere eri waddeko naye nga babawa akapapula ka 12 nga gwe bakawana asanyuka kati ate ekirala amazima g'abantu nti the truthfulness of our population is amazing. Eyafunye 5 eyafunye 2 almost universally abazigabye ne ziwera ba returninze victory. Actually by the way you know kwewunya ntoli akuwa sente bando gendo ojigabe ate nojigaba yeah notazirira mukubu kati eyo oyina youth surge ne youth ejja eyina akantu kawerera ddala eba cashinze out. What do you expect? But mpa perspective yo eyakalunze ebyo byabadde byange takeaways ntunula wenti ninga bano baba cashinze out. Of course nentunulira the violence. I'm not new to that violence. Ndoza nafuka inat. Njiraba nenga nti tenanoga nalaba kakoza mutale n'akalulu ka 2 mugumu. I don't think I have seen personally an election as violent as I saw 2001. Kati buli lwenda babu n'obulala nga nti okay muli mu violence. Omushana wano. It's not acceptable. It is not acceptable, but I've seen worse. Eri yakyogeredde mu bulwadde hard immunity. Kakati wano tugenze bagita nti tokyewuunya nnyo so it is normal. Naye mbadde ngala kutandikira ku mukulu lw'omushana ono yagenda ne muwange butambala eyo. Naye yakomawo ng'anyumya ekintu kimu nti yagwita omuhombo. N'asanyuka nnyo simanyi balala kibe yali nabo naye ndowooza nabo balabika baakola ki baawoomerwa. Si bwe kyali nga mutudde ku mmere eyo. Naye kitegeeza nti eyali mu ffumbiro. Nze omanyi saanyumya. Nagenda Aisha ne bantuuza ku mukeeka.
nga nagenze nesunze kati omukeeka ne guyimpidinga endyayo process y'okulya naye nga emmere eyo yali ewooma emmere yali nnungi nnyo kati ne bakicomplicate so kitegeeza nga tekuliiko webale nnyo kati emmere erina okwokyenga okukakana kyenkana naviira so naawe wagenda ebutambala emmere yaayo n'ogisanga nga ki emmere yali nnungi nnyo naye nga faucets ezikudeliveringa ogaseeko ku kyalo omushana so kitegeeza nti abantu b'e Butambala abafumbi bantu balungi nti we batuuka okuleetera ku lujjuliro lw'omushana n'atuula Kibazo n'atuula nga in spite of okuba nti otudde ku mukeeka gukanayaga nti naye no njagirya ate baguwanganala bw'oli akwongera naye nga n'emmere ennyini ogira abagikoze eki naye awamu wootulina we twalaga ne batuwa omufaliso ne tutuula ku mufaliso abo nno baali kale okay naye era emmere yasigala ki nga nnungi kakati kino kyekifaananyi kyenjagala oteeke nti NRM yabadde mu ffumbiro ng'ekola ki bafumba batuleetera the type of leaders betugenda okukola ki okubeera nga tusisinkana ekika ky'abantu mukulu Kibazo boogenda oga nti abange Gasimbagane y'olwaleero tulinamu n'omubaka wa palamenti owaki owa NRM bamufumbye ejju ne bamutola ki bagenda kumutwanjulira oba anaayitawo ekyo kirala naye era bajja kujja kakati gwe wennyini otandise okutunuulira nti enfumba bwe wabadde ogitunuulira eyinamu ebirumira biki ekyo kizze ku ggwanga is that the type of leadership gye twagala olwaleero muwanga gy'abadde ayogerako eri nga tukyali mu covid nti omuntu tazze na kiki kyasuubiza kukolera ggwanga oba ekibiina kye kyekigoberera naye ayina kashi we Aisha aga nti yamulabye ng'akombako n'akola ki naawe ngoga nti bubadde bupya mbagula buguzi mukole eki ono aluddeyo neri abawangudde nga kashi mutono ono aluddeyo tumusindika akole ki nina ne gwe nalabye mu muganda wa mukulu Sodo kamwogera erinnya naga nti nze ekintwala Sembabule teyina malwaliro niwano tetufuna nankani and I was like wait a second ono asaba bwa DC oba ayagala kukiikirira abantu be Sembabule but even then for me then, actually ani gwakuba emisumaali for me that is the okubeera nga service eno tekoze eki ogamba be Sembabule nti baba tabafuddeeko kakati tugende empola tugende nga tunoonya n'abantu abamu abawangudde mu bitundu ebimu Kibazo weebuuze mukakasa mulimu bw'otajja kwagala kukyaza ku leediyo bali side zonna abo nga tudde ku bana ababaddewo eggulu waliwo booga nti ani nti Haji Gundi gwe bagenda oba nankani bw'ati gwe balonze ejindi nti gwe ngenda okuleeta nti mundeke kanoonyeeyo omulala so eyo eggwanga nze okulonda kuno bwe nadde nkutunuulira nga tukakkanye nnyo ne amakulu g'ebibiina gennyini nago ne gatuuka okuba nga ndowooza tewakyali ki mugaso ise do or die nina okubeera nga mpitawo ngende nfuna omulimu mbeera omubaka wa palamenti ekyokubiri nti ye President Museveni yafunyeemu kubanga yatuuse n'aga nti yellow books zino n'amanya nti akola ki mwenna kasita ekyalo kikakasa nti aba NRM bakumanyi jangu okole ki olonde bwe tujja olwaleero mukulu Kibazo n'abatuwuliriza President n'agamba nti abantu miliyoni 12 zalonze eki zeetabye mu kalulu ka NRM ekyo kitegeeza nti nga ye already flaga bearer ayina obululu miliyoni mmeka oba anaabuteekamu gwetoddamu kukaayanaga ekibiina kyo kyokka oba kwona omukulembeze tewali dispute agwe mbadde njagala nawo wakulu nti ruling party popular or unpopular ekyayina bano ba subscribers abajja simanyi nti babadde miliyoni 10 nazaayo tetunaba kumanya naye omuwendo gujja supposing that they are even 6 million kitegeeza nti omusajja wasimbulira ayinawo abali mu kikutiya be kakati
ogwo gwe muzanyo ndikuyambyeko somewhere a practical issues ku eve ya election sometimes tuba ne interest mu NRM party primary nga nyina okurestraininga supporters baffe obutakola decisions zibabadde baagala kukola kati population eyo eri eyo lwetakweyibaza no sikikuteekako naye ekalulu k'eggombe kayiise ng'ekyakayeebaga nti bano abantu bayitiridde obungi muwanga yabawendudde okay ne bali abavuganya ekyo ye kyenkugamba ekyo ye president ekimuluma nga kuba ye already kiri secured bayita ring fencing nti takyayina ki so bw'abanga ajja n'omuwendo ogwo ne bwe baba banaabuteekamu ng'abeewammwe butambala tebabumuwadde already figure weeri nti abeebutambala baabadde bwe bati ekyo kitegeeza nti obululu bwange gyebukola ki gyebuli so awo nawo njagala tukole ki tutunulewo naye disappointment ennene nze ku lwange gye nasinza okulaba nti NRM stands for what bamemba baayo ddala bwoba oli memba nga naawe oli mubaka wa parliament kiki kyoyimirirako nti ideology yammwe eri ki oba lifuuse kkubo eryokuga nti wano weewali awaliibwa kankole ki kaŋŋende kibazaamu yet to be educated mass party ne DP egamba nti tulina bamemba bwe bati oba abalala ne baga nti katutwale endowooza yaffe tugitunde mu bantu kuba bano babadde balonda kalulu kaabwe ani anaatukiikirira obulungi oba gwe tuteekawo anaatwala ensonga za NRM mu maaso naye abamu kwabadde kubonereza Kanabiri akubuuza aga nti ye ayagala guidance nti luli ebibiina byakolanga bitya okusobola okulonda abalimu ensa muwanga ajja kutunnyonnyola bulungi kuba ndowooza yakulira mu system eyo nti first of all wasookanga n'ojja ne bakuwandiika nga mmemba n'otegeera ebigendererwa by'ekibiina ne training n'ogiyitamu ne bakuwa n'abantu b'okola ki b'obuuka nabo naye kakati njagala kubuuza sodo yayingira ddi NRM yagiyonka Gasimbagane Ne Bannamawulire Aisha report ezimu kuze nafunye ewammwe butambala bakyabaayisiemu sirina buvunaanyizibwa bulanga byebutambala singa bamanya Lydia yayitawo anopose mu NRM. By the way, you are supposed to hand over because we fraga bear. Do you democracy? Ono yaduka. You know, get no handing over office. You know, as a fraga bear, about the member of the delegates conference. You had about the number 7 in a wedding. Katigendo handing over formally. That's a democracy. You have to remember what's sick. Hallelujah. Ezimu ku report zenafunye olinga nti ewaffe ku kyalo abantu tebalonze nze gwe nnoonyereza akalulu yafunye 13 amusinze nafuna obululu 28 nende final declaration bamudeclarenze nga yafunye obululu 28 on ground person oyogera nga anite nanite yazze n'alaja nanaga nti nzikiriza ebyobufuzi is not life and death nze nzikiriza bampangude neeno ebaddemu okupakira obululu ebaddeyo okubba ebaddeyo konze antoli yakoze comment naga nti omwana nti kama agandi banange mugire omwana ffe tugenda kukiriza kumwangulira bwe bwatyo ku kyalo wano wadde awangudde abanga atawangudde ono naafuna 28 ngoli afunye 13 abantu tebalonze ne bongerako 0 and many polling sessions appeared like that ono zayogerako abantu bagambye emiliyoni 12 ezaze nezikola ki si kipya but I'm reacting to your point of emiliyoni zobala oli zabala nti zakoze eki zatandikiddeko ndi azinda mu nsawo ekyokubiri mbadde nsomaawo ng'oli agamba nti abanuupu batutawaanyiza nnyo bayingidde mu kalulu kaffe ne bajja balonda abanafu abanaabanguyira okuwangula mu kalulu kali
nabwe ekito bw'oba obala emiliyoni 12 kirabika 12 erimu empewo nyingi nnyo. I'm telling you facts ebyogerwako byensanze. Naye akaluluka no nkubulya biri osiri mulyolyomi akalubwe kati bibiri ku ground. Akaluluka NRM number 1 nze njozayoza abayisemu tebali kyekimu. They are now flag bearers. They qualify to be NEC members of NRM. NEC, yes. Once you're flag bearer, parliament or LC5 chairman, or a NEC member. Abamwe biba mala. Edia wadaga banenze nzeka. Badi banonya no kumajia mayambi. Mumbe kumajia gamwe gampise wano. Kasita mfuna flag. Ebili dako tulieso tinga. Wade mumvuganya wali tulieso tinga. Mreke mpite wano. Nga wafuka flag bearer, chimukolera. Afuna tiketi enonya abakulu basobola okwogerako nabo. So mbayozayoza abatuusaawo emivuyo egibaddemu Peter Gwosoza okugyogerako nti wagimanyiira nenda akalulu ka layini bannange bamukabba mubeera bakugu bakubba kubanga akalulu ka layini muzibala omubiri 3 ne muzira bwe zifaanana nolaba nti abantu babazze tebazze kuba wano wakabokisi oyinza ogamba akuba akalulu si ye mukulu omukulu nnyo yakabala eri agata results. Kakati bwe katambudde bo bennyini byemigo miyitirivu nnyo bafudde naye kikuba ekifaananyi Peter gye tugenda nze ekifaananyi kyenfunye ensonga 2 esooso gyoyogeddeko kiwandula kirabika kigenda kuwandula ababaka ba parliament abaddeyo rate ya waggulu nnyo okusinga gye twakalaba kubanga olabe nti NRM yoyoka yeewandudde ku level y'amaanyi. Kakati tekako forces endala bwe zinajja kati nga ziri forces endala against NRM kigenda kuba kyamaanyi. Kano kalulu kano era akakolaga pressure nzijiramu nentunulira Kiwanda Mwanyinaze ng'ava mu kalulu ne emotions ze yateekako towards the end. Saagadde kwogera nti ng'olaba nti omuntu embeera emunyize. Simewo yakaba yebukyalira gani banange ndi mu buzibu bw'amaanyi neetoloddwa abasajja eno baneetolodde neno baneetolodde mpulire Simewo teyayiseewo Simewo omuyaga gwamututte Simewo bambi Simewo omuyaga gumututte naye yoga nti kati naye n'abakooba wali okumulira naye yawonye ogumututte gukyabadde gwa pate ye despite bena byakolera pate n'ayogerera gy'okwatako togikwatako n'akola oba Simewo wabaddeyo kibattaka nga talina ngeri gyasobola okuwona weevu ya kibataka nga kiri mu deep state. Ate yagezaako okuyimirira n'abantu yezimu ku kyalo Simewo yagezaako okuyimirira n'abantu ne batoka n'omugoba kumpu ebintu bino birimu obuzibuzibu ebimu mu bawaayi Simewo baateeka n'omugoba kumpewo official. Omanyi Aisha ekizibu bannayuganda kye mwina naddala bwana abaawano mu Central Region ye eulogy system yaffe nti kanaabibwa agenda nga tumwogerako ebirungi byonna. Simewo gwoyogerako omuvubuka kyuma kya Yesu yagenda kumwambulira ku mukolo ng'amuvunaana kulya mu bantu lukwe. Kana akajjanja kabannabyabufuzi towards the end n'agezaako okwepaintinga ekifaananyi kyanze nwanirira abantu. Sometimes abantu abo bakuvaamu ne bakusasula. Siinayo munnabyabufuzi nze gwe nenyikira mutima nti gundi wange baamuwangudde kati natunuulidde kibanzanga negamba God is such a beautiful actor nti kibazanga abantu bamupanishinze kati nalabye atimanywa nali wano last week ngangama nti bano bamuwanga ba deploying Beatrice Atimanywa. Now let me say it as it was. Atimanywa was never the leader in the fight for Mabira. Abali ba leading a demonstration eyo possibly nabo omutima gwabwe tegwali na ku Mabira bali bafunye opportunity ya demonstration ne bali baagalayo character aina national outlook nti tebalese muwango w'ebutambala oba ow'ekawempe balese Atimanywa enjoyed the glory of her friends ne bamuteeka ku pedestal. When the moment of truth came, she picked the pennies. When the voters came new, I say give her 2 more. Peter oli mukambwe nnyo ze akalulu nkamanye kaluma sigaina gwe kajja kuba neŋŋamba nti mukama mtutte yeebale mubasaasira kubanga mmanyi bali mu kulumwa kw'amaanyi oga nti mutuuseeko kiringa nga bw'ofiirwa omuntu nga mumanyi nti kati nalabye Bena Namuganza
teyawonyewo waliwo no era Saalongo Eriasi Lukwago gyali manyi nti leero awuuseeyo supu w'ekigere. Waliwo idea eyagaye nti banditulese mbusimanyi ne bagulawo gye munywera abantu ne bacakalako. MD Minisita wa Kampala teyakomyewo. Minisita wa Kampala teyakomyewo. Minisita wa ICT embuyaga yamukutte. Mbadde mpeereza wano olw'omushana ebifaananyi. N'abako batakomyewo. Nti Ogwange yawonye. Nti Mwesigwa Rukutana. What haven't you done? What haven't you done? Adolf Mwesigye. As arrogant as arrogance comes, no drawing a gun on the people. Ebifaananyi mbiweereza wano olw'omushana. Kati ng'akalulu kakuwangula. Nti Bambi Mwesigwa Rukutana, come on, be real. For once tell people, go home. Okay, ekikulu ekiri Peter mu kalulu kano nti abantu basazeewo ababadde ku forefront y'okubanga bali against the people. Banzijukiza Bernard Atiku. Abasinga obungi Bernard Atiku yabadde yakrossinze wiiki 3 emabega n'afumula ebigambo. Mukulu kibazo wali kyenjagala ostadinge kuva areas Teso. Boss, genda nonyereze kuvamu areas Teso, Bugisu, ogende mu Acholi ne West Nile. Abangi population ebadde wakanya mukulu Museveni ya crossing ne joining ekibiina ekyayinaremu. But interesting balida bebabadde nabo bayambuse ne bajoining eri ne babakubirayo naye abantu ne basigalayo kata abantu babazaaki. Aisha maliriza. On the whole akalugu kala gakana akainarema akabadde ekisoka kya byonna enkozesa ya ssente genda kuba mpanvu nnyo. Ndabye omusajja nga goba bwetaano oba butuufu oba si butuufu kirabika chances zinene zinalabibwa 2 naye nze ndabye bwetaano ng'omusajja agaba busatu akwata busatu babadde mu west buli ali ava line emabega gyevudde gyebadde etandikira obupapula busimbu ebintu by'essente ekyo ndowooza tekyalina nsonga gye tukubaganyako ebirowoozo. Yani ono wini byanyima mabegeri nti babadde wano nga bagula abantu balinga abagula embuzi ng'avuganya ne you see let's be fair. Kyengamba boyogerako my neighbors kati njagala obeere fair eri tuyinayo gwe bayita Giso the Gombara Internal Security Officer alinga kamera za Museveni zolaba wano ku nguudo era gwe mulimu. Yes, okubaawo eri obeerawo okusenteza NADS zino zonna zemuwira ze operation wealth creation zagenda eri kati nagamba obadde ofuna nsimbi zaffe kati gezaako kikutande olemu okubeera mu mugongo. So babaddewo nga batunulira abantu wawe ogenda okuyimirira. So this was not an election. I agree. Abantu babadde at gun point. Yes, because you want to do business gwe eri kiri hostile. Those Gisos you can't do business. Those Gisos you can't do business. Abesimbyewo tebaali part of the decision yen yatwalga tusimbe mugongo. Abesimbyewo anti kyali kigendererwa nga baagala kibazo ayitewo nga population bakuwa order muyina okubeera mabega wa kibazo. Ramshana ono tasobola nedda Charles kyayogerako ono tasobola kumutegeera. In the west tosobola kulabika ng'oyawukana kwabo abalina obuyinza kye balowooza nti ekiteekeddwa okukola era bo bakukolako mob justice misana nga buli omu alaba era nga buli baga nti gukusinze n'ebyo ebikolebwa kugaba ssente ono bw'ogamba nti bagabye ssente kya bulijjo abantu bazigabako bulijjo nga bekwekakwekako. Tali ku muzindalo muleke. Ono sente wadde nti kya bulijjo bazigaba sente wadde bazigaba nga bekwekakwekako emabega gye tuva. People stand in the line ne bagaba nekire bagaba sente meka bagabye 1,000 we are used to 10 billion za dagabako bagamba funa change ne bagera bagaba 10,000 but people are dishing out the highest note joli ne 25 jagaba tatagaba kamagaba busatu be bantu bagenda okuvuganya nabo mukalulu akakola ki mukalulu kogendako. So kye tulina okukola fete tusobola ate alowava abantu bebalimu basindikirirwa they want this money bazaagala azeetaaga. So n'abantu bafa abasinga bagenzi baliyo ku ssente kubanga ssente zikoze ekizibaddeyo. Ffe kye tukola kuwendula bantu mugende muzirye. Fortunately gye tulagase wano gye bava nti musimba line nga bagenda balaba line gy'okoze eki gy'osimbiddemu. Aisha omanyi nze
ndi realist sirowooza nti wane Uganda n'alabye eyakalulu kebakashinga down ng'NRM like 2011 was straight away bought out cash after the violence ya 2001 and 2006 basalawo nti kano kabakoleki bakasasule busasuzi. Peter, 2011 was a key player mu kadugo ako. Mwali babbi. Lindako. Ekyenjawulo 2011 abantu be Uganda kitufu balaba ku sente ze batalaba nko mu 2011. That was the first election sente zatuka ku ground. Twagaba sente nga tugamba abantu abali ku kyalo the 30 we gave each one of them money. Kuna yaba naziraba wane rugogo ku katikati. Omu kati kubesimbyewo olwaleero ng'avuganya kufuuka president. Kati yomu kwaba abagabanga so Peter olwaleero okubeera nga bagaba sente is not new. Njagala ontegeere Peter, just hold on. Waziraba ku katikati nali omu kuba katikati abagaba sente ezo. Ugandans bali bameka. How many villages do we have? Tulina villages emitwalo nga mukaga n'okusaba kubisaamu abantu 3 okubisemu omutwalo gumu per person. It's a lot of money. So ezo ze walaba it was money piled of course indeed ezali zigenda kwa abantu nazitambuza naliomu kubazitambuza nga zigenda to the 30 people indeed zagenda mjalo. But the difference now, you are talking about a voter himself being given money. Kitegeeza and the money going out nja ufunyo kuzoyogerako luli simanyi. But beyond that ekimu kubigana ababaka nga kyasta najja kanziwo bakasiraka ekyo kisooka there's nothing abnormal. Yeah. Party primaries is NRM. It is really governed by the national electoral rules. Peter, mbadengamba Aisha nti ekyo NRM primary, it is jungle politics and survival kwasinga sente. Zerumu Peter njako akola live example. Madam tajja kunyiga. Nalimva Masaka mba mpugeyo kiro. Sawa zalinga 8 Peter Chabadaza kuka hospital sawa 8 nsanga madamu minister w'ebyenjigiriza mwali muvuganya naye Aisha nga ayimiridde kada mukazi mukadali asinga mama wangu obukulu nga naye ayimiridde mu butiti empali etonnya bwe nga ina line y'abantu nenga ali ku nenyi teyanda nenyi ya mmotoka ngati ebyo obufuzi bwe bitiche bitegeeza. And I was so sad. Ne ngamba ekyo kiriwo. Ekyokusatu. Lumu naliko ewange kiro Peter. Ewange wali omanyi nyumba ene y'okukubo. Ne basaawo. Polira abantu bangi batambula. Bagende kiro sawa nga 7-8 bagenda ninga kigenda mu maaso. Nga bagenda Gombe. Kwe kufuluma ebweru ng'olwo President Museveni agenda kujja kubeera ale ekibibi. The next day nga baba gambye eki mugende Gombe ku hospital we mugende okusula baba we sente enkeera mukeere abatwale kulale y'omuki y'omukulu. That is 2011 till 2012 kati benaguma ennyo nenva nenzigulawo nengenda ku kkubo. Instead of benagenda kukuba baali bagenda nga be bantu bange ne bangamba honorable tuleke omukulu ajja ne basajja tubabambaza t-shirt ne babatika ku motoka ne babatwala sente tebafuna. I was so hard. Nti Peter ekiro omusajja omukulu n'omukyalo omukulu bamutadde ku bigere sawa 8 atambule asule nga bava eyo bava wala mu bitundu byanjawulo kino kiggwa. Kati ngenda kwera specific. Twali tutambula ne Medad Lwega Segona nga tuli ne leader wa opposition ze twali ne Wafula nga Bernard Atiku member wa Yivu nitugenda mu West Nile okolayo political work. Twagenda actually okolayo ye madibaina yo arinyapi baina yo border problems. Twagenda nga group ya fe opposition. Betwali mu West Nile twavayo nga tuli convinced nti mu Bernard Atiku
njakuwa example ya Bernard Atiku. That was a rough diamond. Netumatira nti future kingmaker wa West Nile tetuchanoonya. Try tumaze okumufuna in the name of Bernard Atiku. He had such a control in a region. Nga you would admire omuvubuka omuto. Era betudda mu motoka tugamba Bernard nti kati gwe you are our strategic ally. Kiringa, I will tell you, I was amazed. Recently, nagenda mu northern Uganda, getting in touch with sharing a holiday na tuogere youth. Nema Pendus. Ojara. Okay. I left convinced. There is a young. And there is a leader. There is a young, and I fairly know. Manimi kwa chaga bogra mani. I fairly know about leaders of northern Uganda. But in Nema Pendus, you met an exceptional person. Nogat, oh, nsanze yo alingo omukulembeze. Equally, ogenda mu northern Uganda, Mulango. Nosanga yo omuvuke yawabo musango ne Karuhanga. Une yedde wamala tubo. You see, you have met a person. Saga kuita mbalala across the country. Now, njagala then naye Bernard Atiku badde Kampala. Mugeya nga njagala kufuna the finest feel ku Bernard. Mugeya nga tuoge nja kugogera truth. Mugeya nga tuogedde ne ono MP waru wakati. Ani Wadri Kasiano. Yes, kati mbera ne private talk ne Kasiano Wadri. To what extent we can go? Wait a minute. Sajo. Go yogeddeko. Bamwogereza. Nga batandika okwogerezeganya Bernard Atiku. Kasiano waitawe myezi nga 6 ajja ngamba nti mukwano gwo musobola omuyamba. Alabika bamutandiseeko. Nori naye yali alabye potential. Yes. Now, njagwa koze example ya Bernard Atiku. Atiku nze ne Medad tumuyita mu office yange. Twegerya Bernard. Atubulira sisi bitufu tunga no tufunye evidence. Ogenda. System yagala, but you are such so good. Togenda at that price. Togenda at that. Togenda mungeri ngeyo. Now, in Bernard Atiku, wali tota Bernard the MP. Wali tota Bernard a leader. A struggle ya mara over umushana bano. They were not helped. Okay? They were not helped. Okula mu bukulembeze at infancy ne babata. Ne ba sana wo. So, beba Franka tumwebaze. See, Frank, Frank, we would say was one of the promising. I mean, incidentally, you got it wrong. I fairly know these people. And then I go mbala bakogera ruzungu. Obatakulanga ko boti no laba baba ino olukuku. So, bobatakulanga soro kogera. Obatakulanga ko. He has never been, by the way, and don't get disappointed. On gundi mwali mu overrating. That's what he is. Now, Walwabalamu Eastern, they've been so good. They have not survived. Abasinga bafirideo. Kakati bet anywa a team. Natumutadeke a bit of kukuwa plaster neranji. Teanoga. Kukuwa plaster neranji. But yamozako na agenda. Now, NRM increasingly chechibiina ekisinze okutta potential leaders. NRM ye party emu ku disservice, and I would say, by the way, emu ku bintu Obote yakola so perfect. Ono gundi ono kanabya ganti fe tuliberiti. Obote ebintu ebimbi yakola so perfect for Uganda. And forever kwecho yali mutuufu. Obote beyamanyanga nti omuntu mugezi oba oli Ephraim ka muntu
oba oli Yoweri Kaguta Museveni, oba oli Luriza Kirunda, oba oli wena wovudde, no matter your religion, your tribe, Kana Rugunda. Obote gave young men who were capable an opportunity. Chovolaba yetua leadership. Ebado for so long. Evudde ku UPC. Kakati ku problem ya President Yoweri Museveni. First of all, notion ya mass party tebakulimbanga Peter. Actually, buli osanganga abantu baganti we have a mass party. They have a dictatorship. A party can enjoy mass support. No party cannot be a mass party. Mass party. A party, but inherently, by the way, Brosanga parties, Butuli Tufe, Fetuina Bantuanjino. Era ziri unique ogisanga Uganda, Iraq. Inherently, a party can't be mass. But a party can enjoy mass support. Era party begezako kuma abantu nti we mass party fetuli baffe eyo mujegenderezenga nabatali mu register bajebalo nabatali mu register nagamba tuina 1 million supporters. That one is the first sign nti awawo something grossly wrong. So nzijani tuchakupate primary nti NRM cheta tukoledde is to groom leaders. Ebase every time of them chovolaba kati abasinga kwa NRM ya ina opportunity unlike UPC okuletera mu balida mu mirundi esatu. Okay, President Yoweri Museveni ya ina opportunity to bring us a leader through the military. Because at least now abadde won incubation na every leader avuddeyo mu military. Biti tinyefuza biti babesije biti bani buli omu babiralo walabe bigambo bya biralo bibayogera babiralo bobera mu kasupu omanya nti nayo ofirideyo tumukunde Museveni nabera no opportunity to get a leader through the deep state. Okay, deep state ono romusha na ajimanyi ono basaye ebigere yageza kutwetera abatu mukunde bani abo tebavude okay bo have them bamayombo abo bona none of them has survived. Kakati tulina kwebuuza kiwuka ki kitambo ki ekiri inside NRM that kills leaders. Ono chetiga nzimala shoja chiko tuishalingage njachiko chitambo chi wachiona waliyo muzimu chi kwanga kati bano ono romushana sate tulina yo wano. These were people taking big decisions. But even he had the potential. I think the potential ajimani ajina. But what killed Baromushana? Aisha Kabanda. Aisha Kabanda. I'm on a highway to State House. What killed Baromushana? And I can even tell you, I can even Nsovano Kuganti, or about name business elite. You know, NRM, because Binobina Sobola Kulema. We are still talking about Wavamuno, Muruana, Ojegede, Tetunafuna, Bana Warusimbi, Obajuki, Warusimbi Gas Garage. 35 years in power. Natozimbi, even an entrepreneur. No, forget Baham. Forget when about baby Zimbe Mukampala. These are good fellows. You're the new generation. Anyone. And I keep asking, by the way, you see, Peter, you are not even aware. Those are commission agents. And they have heaps of money. But in terms of being entrepreneurs, even Sudiru, or in the Bagamba Sudiru Bani, even Sudiru Hatakaba. The other day his bank collapsed. Karim Nagwao. So at the end of the day, never kugenda business enterprise. None. 2 for 35 years, and let me go to another area. There is no way we have a Mamdan. Tetucha ina kiki mujaju. Tetucha ina wo Karasko. Bajuko. Tetucha ina Bajuko. Even in universities, you go to a university to look for a prominent academician. Aina confidence. Okogerense ulire.
on a particular issue. Abane bajanga siba kusasulira naye tugenda kuwuliriza nsonga. Omusajja agenze kwogera taliwo. No, there is one I admire. No, waliwo omugwe n'admiringa ne musanga. Waliwo omugwe n'admiringa nga atandika okwogerako bwoti. Ne bamuwa omulimu ekimaaka eyo sijja mwogera wano. Oyo naggwawo the next time I met him in a workshop, yali defending all abuses of human rights by UPDF. Omusiba gwamugwira. So you see, you study NRM. You study NRM. By the way, no kusanga a younger prominent sheikh. Okay? Kufe tubayina. Sagala bogerako. Sagala bige namuni. Sagala bige namuni. Neno kusanga a younger prominent sheikh. Eh? In this era. Even a priest. Omanyi mwanga, just pause there. Yes. When nabadde ntandika program nagambye kanabi. Nti nabadde n'abasajja bazimbi. Nga bali ku level ya bazimbi. Kati nga bajjeyo kamuga. Kaka omanyi baseeka baggwawo. Kati kyoyogera. Ogere ensonga. Nti oli mu ndaba y'abali basajja ba bulijjo baga nti baseeka aboogera ensonga. Baggwawo. Oba nosanga bishop. Bishop, when twa celebrating ako kisembo. Ngavudeo na abeko. Even a bishop. Babera mu circumstances zino. They are absent. No bagamba. Nengo osobola kufuna nsubuga. Yali atali wamala. Ne kalidinali nsubuga. Yaje wafeye Butambala ndi mulenzi mutonyo, very young. Sinasanganga muntu nga abasiramu. Bajisizamu. I was very young. Bakiririzamu bishop owa Catholic. Elagwenda sokulaba nga bamuyingiza omuziki nga wait a minute. Cross regional leader nga he was a Catholic. Nga ali mu area yafe je twite yaba Christ. Nenga ali worship. So we ask a simple question. Boy na lero bagenda na munkekeera ku kimayo. No. Let me tell you, if bishops sit in a bus, if bishops sit in a bus to go to Namunkekera to receive an envelope, what kind of fellows are those? Era tutafune gas kubanga abo bebasobola gamba kumuwanga bakuguze. Okay, so we must ask a bigger question. The second question, we are part of primary NRM. That's not a good a question. A question is to a bigger question. Peter is the member of parliament. Okay, every single day. Mubuli quarter nalingambo muti. Mubuli quarter mbao olunaku lwesigala mu katebe nga parliament emaze okukola decision nga muhati. Okitegedde noga nebi bana ababikoze tuli mu Uganda yemu. Natete bafuddeyo. It's business as usual. Kandi bebo NRM bekuletera. So it is business. That crowd yagenze ya NRM yero. Ebadde tubadde tutula nayo ne babakunga bajje bakole anti-people's decisions. Anti-people's decisions. Honorable Mwanga. Yes. It's all related. Omusajja bwajja n'afulumya ssente nga bwazifulumizaawo. Bw'agenda mu parliament, no wonder he wants money on every decision. But he needs to be cashed down as a level. Two, look at the moral character of the country. Omatudde to ogere ku Uganda eno. Omuntu avudde whether right or no go adogerako mikwano gyo. Whether right or wrong, bakujje ku kitongole. And allegation is misappropriation. You come to vote. The next day people vote you. Nekibiina kyennyini nakyo ne Uganda jangu tukwaniriza. DP Jenavamu yalina National Executive Committee. Wagivuddemu oba nagivamu. Yalina National Executive Committee ng'erina duty. Era mu discussion ginabadde naye ne mukulembeze wa people panga mugamba use an opportunity ne power join entono to groom leaders who are different. Togenda kuweva eno tugende discussion nayo tujja kuba nayo. So tuleteko kuba kulembeze abenjawulo. Tulemekozesa nze ono Aisha manyi bati joli ayo toli musajja mutono kati botano ko gambole nti yugurumu kwaki togawa wigurumu gambe tinabadde ne discussion n'omukulembeze okitegedde nga mugamba yes is building it up nga mugamba no opportunity je tuyina si yakola bukozi bantu is to give this country a new generation of leaders. It deserves
tujinanga it deserves ono Aisha manye waffe jetuyanga taking this decision. He can tell you those decisions in Skola where I have a small influence ngati no gweneda tugende na kino for the best. So the question is, has Museveni and NRM taken this country? Echo chikuletedde competitor gwenedda gwegende kibudaka anesimbe kugwe kalobolola. I don't care. So mbade gamba kulembezesibwa kwesimbawo kyokka n'okuyimirira okyagamba kati naali yali simulondeko kalulu. Yes. Naye ng'ayimirira nayo nti ebyobululu byokka byebigenda okusalirawo tubikola bamudani tebaali balonde. Oli gwayogeddeko omusiba gwe gwagwira yali mulonde. Kankyogere wano olaba ne batokosho zino zetuliko you've been an exceptional man to survive. Wagendako mukafunda nawe singa bakumala bakusako nga nawe Amanda talina kyaddiyo timu gyayina naye nza okuba ng'emuyaga kwogeza n'oge nawe tukusabulira era nebaza nnyo abakusuze waka webaza nnyo omukyala waffe oyo kakati noono yali awedde. Even talk show host gende obaddeyo bawulire twakula tumanyi Peter Sematimba, Mulindwa Muwonge, ani Mivule ani ogenda batunulira one by one bonna bakutuka buki ekitambo kibalya. Nolwekyo there is something big wrong. Ekiri omulamu, ekiri omuto, ekiri atabaala, ekiri asigala eka mwena alemu kyekyo. Koma one romsha oli makati ga Gasimbagane Ne Bannamawulire. Charles Romsha obuyinza bwa the Israeli state buliwa bwobanga oli mu Palestine because bwe mantulira mwanga kibumbi achassa nange waga nti ndi kisa kifulukwa kyafuluka bakufulula kyagamba kati fe tulinga wa Palestine bwe tubanga tutunulira the occupation force Israel obuyinza bwayo buliwa. Where would be your target bwobanga otunula in your analysis? Target eri mu Knesset erisi ya parliament o eri walala. Kati obuyinza bweri buli mu America, buli mu maje, buli mu intelligence. Ne wano obuyinza bwa mukulu Museveni tebuli mu parliament. Chobalaba mbali ndagawa no Peter Chabazo, the observer, I think somewhere in September 2016 ngegamba mukulu Museveni agamba I cannot do away with parliament. Ali ku record in parliament I can do away with it. I can do away, meaning ayinza okusigaza amasiga abiri. They can go home. Fe twagiteeka mu constitution naye kyagamba ayinza okukola nga tagiina. That time parliament yali ayagala kukola mirimu gya parliament n'agigamba you I can do away with it. So center of power obuyinza bwa mukulu Museveni tebuli mu parliament. It's as good as now kati bwogenda mu so obuyinza bwe buli mu intelligence buli mu military. Na bwogenda ku muntu wa bulijjo ayandabadde sovereign ayandabadde ayina obuyinza kusalawo oba mu kibiina nga nanyi ni kibiina oba mu general election nga muntu wa bulijjo yali atya. I will give an example. Genda Lukunjiri ogende ku Taso ebiseera byayo ng'abantu bazze bwe bakuwa akalulu owangula the widows of HIV. That's the tragedy. The tragedy eriwo eri akawuka bekakuwa abasajja ne kabatta ne baleka bannamwandu abatalina kirabirira. Actually n'okubabba bababba the politics ezibadde eri wansi mu bale ewaffe nti abazze ku Taso bakuwa okola kyo wangula naye bo bamanyi ayaleeta Taso is an individual. Mwanga Kivumbi ye yaleeta ki yaleeta Taso bw'asalawo Taso lemu okuwa eddagala kiba and you die. So bw'ogamba abantu abo you line up naye gwe njagala mu line nge behind ye kanaabi bw'omanga temukikoze eddagala lya Taso mulyerabire they will do it. So katugolooza nti bano abantu babaguze bali free bali independent therefore bagendedde ku kituga. Absolutely not. Nze nyina mikwano gyange who are my supporters business zaabwe Lukunjiri bazi bagalisaawo
ne bagobayo ne bajeno Kampala n'awalala. Ubisere bisinga kubanga we have had the big man confess. Tigundi twamugayalira tetwamanya nti yali endenja ne tusanga nga akoze eki avuddemu. Ebisere bisinga abantu abeera mu comfort zone abamanyi ebintu birungi. Ate nga system yaabwe eri heavily corrupt. Bana abaana bana abalala bano. You just need to say giso balaba giso ne balaba diso. That was my problem. I didn't see the diso, I didn't see the giso, I didn't see the DPC. I took them for granted bali nange. Kati abo bona be bakubye. Echibakubye is part of the syndicate by the disos and the gisos and the RRDC. Ochali mukukuba. Aisha Kabanda ngoli fraga beara wa NRA occupational nakba as an operative. Olia ya kuliko waliwo another tactical reason kwachi waliwo mwetaga. Nga balino kukuba whether fraga beara or not. But mukuru Museveni alese system ngegenda kukuba bali bamanya ababe abali vulnerable naye nga ata abetaga. This time ngayagala bamuvire. So kati question jenga tugende ku research tunonye why this time round yasazewo kwejja ko bali babadde amanyi buli jonte they are vulnerable. Tubulire the why. Now eyo kubiri edakika ziweddeyo. Eyo kubiri ndeka eyo kubiri because sija kumala yo isi ziyabajala okulezing. Eyo kubiri is the front line. Tuina districts which are frontline districts. Twali tuina because kati siriyo. Emu Ntungamo was a frontline district. Strategic reasons. Nga bwowe inayo kala azarwe. Ne babanga abaina ngaina 2 points, 2 percentage point. Ayino kubera chairman wa RC5. Nga at that time nga cheta akasana okuteka yo mchara genetic kata Museveni as MP because of how critical that area JRE. Then endala tuina Bushenyi ejoba doyogerako yakahindo tafire netashoya. That's also frontline district in terms of security. Mbarara. Now those areas that nemu Buganda wano zichibogawo the Mkwato corridor walo areas zero frontline. Yeah, is frontline. Now as areas nga they would become military operations. Ntugo chibazo ne babango ina 90% naye nga tojja mu kibalo. RDC disozi system naba na SFC ngo yino kuyingirawo to make sure ntolita kolaki etajja. But this time around olaba audi bakatbakoze so bano bokuja ba lukali ogamba nti bamwadde ensimbi nyingi bakateshumbwa. It is deliberate, but at the same time ate not saving kororo kurutu but magezi no mu rescue no ga jigo jirobera kubale. We don't want an injury on you, but for kororo kurutu you can as well go. So katino okunonya tuino kunonya kulwachi katogenda gombe iyo ngosha sumosanga Aisha Kabanda izibutambale sijova izibutambale yona that area helicopter sije yagwa uri remember all helicopter yagwa mbitunde and there was so many headline into your rebel camp wote wako atayabantu into babade ba collaboratinga n'abayekera babade enkambi y'abayekera. So that's the front line district. So behavior ya occupation ebadde eta mbitunde ebyo. Now ekirala collapse of the you see emku discussion jinabadde sikubutama jinadde kono omukulembeze omu yangambi he has not seen your friend as panicky as he is. Two things are informing NRM part of primary. An aging president. Okay? These are critical decisions in our national discussion. Or in a president who is aging. And let me say, on the face of it, but I don't want to use the other word. Okay? No, Rachel, these next 5 years in the life of NRM, they are transitional. Now, transition here. Finally, mkuru chibazo ngatonna finalizing Aisha inakagamba. Akatereke kono wayogedde ku government bwefanana n'enzijuka kino kanchogere kona funya intelligence information. Tibagenda kutuchapa emigo weekend on particularly they are looking for Aisha Kabanda. Kati mu primaries oyinaba Kabanda royalists ba Muhozi obalaba bayisemu ne capacity nene nnyo in this kind of arrangement. Intelligence security zabakoledde but tewali pronounced nnyo. So mu transition joyegera konto tunira ku Museveni tunulira the Muhozi project. Gasimbagane Ne Bannamawulire.